Kidde ku mpewo ng'enteekateeka ey'omugalamiza mu nnyumba ye ey'olubeerera egenda maaso. Ndowooza, let me show you what embeera nga bw'ebadde, then tulyoke tukomewo tusumulule emboozi. Muhammad Nsereko ni family olukubibwako omukulu Nsereko. Tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ekina bingi singakaawo tubakubiriza okubeera nti munnaffe waba afudde okumusalira abangi. Bwannabbi yagamba nti singa asaalibwa abantu 40 abakkiriza Katonda n'omubaka we bagenda okuva emusaalidde omuntu oyo asayiddwa. Ekyo munnaffe mwafanga tubanga nnyo okulaba okubeera mu layini n'omusaalira mu misinga okubeera ebirungi. Mbuga ekadde kano gy'otulema tusala. Emboozi ekitalo nnyo ekya taata wa Muhammad Nsereko. Is a veteran journalist. Musajja oyo yaliko speaker speaker era nga mu kansa wano KCCA. So omwana we okuba kyali he was groomed by a right teacher. Kakati of course omwaka gutambudde, tugezaako kulaba biki ebitambula here and there. Mungi y'omu ku bayimbi ababadde babuze